Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotya wasibyotya. Nolini ntege once again mbanzi guse nga ndese mukadde waffe muganda waffe Siraji Rubwama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Oli bukalamu? Abatulaba ku mukutu guno mbalamusizzaako nnyo. Nga bulijjo mbagamba nti ntera nnyo okubeera ku side eyamba abanyigirizibwa mu nsonga si za ttaka zokka n'ensonga ez'enjawulo. Kati awo kansooke mbanjulire then nkuleeta obawe ensonga ezo tugende. Campaign zitandise zitambudde naye waliwo ekiraki nga ki ekibulayo. Nomination olunaku olwaliro wabadde aba MP abaagala okwesimbawo bagenze ku Electoral Commission mu bitundu byabwe mu district zaabwe paka olunaku olw'enkya size ennaku bbiri ekyo kiggwe ekyabadde mu Bunyoro ewa Nabbanja Kakumiro Luddawa anti Bobi Wine yamulesa afumbya miyagi Bunyoro Masindi simanya Hoima Kakumiro eyo yonna Bobi Wine yasazeeko Bunyoro Nabbanja kataddukeyo katadduke mu kitundu kye yataddewo ebigaali abaana ne babimenya n'ateekawo barricades barriers ng'ensejja buki buzi ayagala bayite eri naye nga poliisi terina kyakukola kali mu bikola byonna atoloza yasigazza omulimu Nabbanja president yamugobye ku bwa prime minister president yagobye Nabbanja ku bwa prime minister n'ateeka wani nga tonnajja kankuzannyire ng'agobwa olowooza akyaliko wulira ogamba president asuubira okujja wulira waawo Nabbanja ku byeyogedde agobeddwa ku bwa prime minister kankwongere mu maaso katono olyoka ojje Bobi Wine n'agenda kuba waddala mukambwe endulu nekuba ate abantu bakiwagidde okugobwa ku abantu yabatamadda amugobye bwayogerako amumanyi Uganda ina square kilometers, ina road network ya kilometers kakaaga mu 1000. Oyo Nabbanja musasire. Oyo Nabbanja mugambe. Yero akimugamba. Nabbanja twamugobye dda. Bas. Awo wawedde. Damu obuuze ku bantu. Abatulaba yonna gye bali mbadde mbagamba nti naye nga yotegedde Nabbanja yagobeddwa nga bw'obabuuzaako saasira balirwana aba Kenya bakafiirwa eyali prime minister waabwe Raila Odinga nembaga nti nnyamba ku bantu engeri gye bazzeemu n'engeri gye baagalamu obuyambi bwange oli waddembe okutwala obuyambi bwange obutabutwala naye mu buyambi bwange nsinze kusanga battaka ab'ettaka osanze bangi bagoba si katika kokka naye okuviira ddala nga nkyali vice president nga tulina kooti eya Lusifiri emisango egiva ku ttu nga giyita ofu nga nze chairman era nga nabo misango gya ttaka bwe nali mu Missouri University internship yange nagikolera ku Philadelphia Inquiry Popular ne Sky TV era nakolanga ku nsonga ezo nga program giyita wali America UK yes Sky nayo gondo bana balina Sky yaabwe balina actually Sky
yesinga gundi audience nze nava wano nga mmanyi nti CNN yesinga wenaviire mu Uganda batukako nga baga nti yakusatu waliwo Fox yakubiri ate Fox erina enkizo nti bapresidenti abamu batera oggiwa access ku White House nebagamba sawa 24 bagamba yemu kuzisinga okulimba mu America kino kyo kituufu kati nga wano mu election ne bagamba nti New Vision bukedde TV Rumuli babiwadde access mu State House yebefuna first information nga batera okuwa ku UBC UBC golaba abagiraba ennyo okukwatagana na zino endala nga eri so bright yina n'emirongooti eminene yewaako ne TV ezimu naye ne bano abasita times baba baagala kujjako ba DSTV bajjako zonna ne bagamba nti sigala ku UBC n'ogiraba kifuba lwampako n'ogiraba kubanga yereeta ebintu ebiri government related nti mawulire gonna gaba ne compromise naye mbadde nkyakulaga nti abantu b'ennyamba ebimu bigaana era ng'omusawo bwakola ki walemerera olumu naye ebisinga biyitawo ab'ettaka omukyala Diana ngamba mwami gali wango nti natuusa amawulire bekikwatako essaawa yonna bayinza okukuyita bagamba otegeka ebipapula byo akuwa sente zo zibakunyaga mufere gwe yaguza bawa president ettaka lya AKM bawani president Kwakurait oli yamwakirabo n'aliwa muwala we n'agwirako 5 ku 10 ezaaliwo ng'ekibaanyi naye ng'aziguze ku mufere kati omufere bamuyitanga mulalu bano abaagula nti oyo mulalu mumuveeko bakana ne bamusiba n'alemala ali kagaali omufere najja n'awoza omusango n'asinga omufere ne bamugamba asasule biliyoni 2 costs n'agamba sidabanga naku kitundu kya biliyoni kimanyi bwe kifaanana n'asaba bamulangire mu lubu lw'abankuseere era ne bamulangira naye ng'ate first lady atudde ku ttaka oli be yalibbako be yafera bannyini lyo tebaliddiziddwa tosobola nagendawo olwa security eriwo bakwata ettaka ly'abantu ne bagenda mu kkooti ne basinga omufere nga mufere yabba libbe nakkiriza nti nalibba omusango ne gumusinga ate omusango gwe basinga ettaka bo ne balisigaza ate nkutegedde mpise mu mitendera mingi obutatuuka ku taata we kubanga sinaba kumulaba naye abali close naye taata we yani taata we ye president Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa naye oyagala kimuyingizaamu ye taata ozaala abalungi n'ababi naye omuntu asobola okukola ensobi waliwo kimanyi nti bansibako olw'okuyita Museveni tibuhabulwa edda oba ku luno ebiseera edda nga tannaba kulyeyita nze nsooka okulimuyita nga nina olizudde jaddala lyali linnya lye nali manyi aliryetakkangamu bukanzi ate kakati ani yali mukaka kyembadde yalayira n'ekirayiro n'aliteeka ne ku ngamba mu ntandikwa era lyali linnya lyemu okuva dda alina n'eryekisiraamu bwe tunaddamu okulonda ng'akyali mulamu ayinza okujja musiraamu muzibu nnyo nga seeka manisuuli Kamadi Mubarak bashabani bantaliza bashefu Ali basalimu sale amanya bagakolesa okubba ne batagejjaako bajooga ddiini yaffe kati obufunze abantu bennyambako ndi ku 07 08 702 164 teri ku WhatsApp ate kigola nkigenderedde 07 08 702 164 eya WhatsApp eri 07 08 WhatsApp eri 0772 455 awo wawokka ebirala wekinnema nga nkiteeka gyekigenda eza mu kooti wajje no Isoke wajje no Bikyamuzi Fiona birungi omanyi yansibako wangamba yakusibako mu ofiisi simukomera ng'ayise ne poliisi entwale ono wuuno abeera funa abantu abanaakweyimira kuzani againe njagala okunneeyimirira mu nju muno mu kasolya mwe tuli mulimu omubbi ate gwe toli mubbi naye ayagala kukola ki kwonoona linnya kubbira wano mutuufu ne mugamba tugende mu maaso mubbi bamusiba yakavaayo funye amawere bakuteyo n'omubbi omulala naye abadde yeekulubeeseza ku ofiisi eyo
kati yategeera nti wali mutuufu yategeera kuba mu ripooti zange zemuwa bebanyigiriza era nzimuwa simulinaako mpaana Sionono yandikwetondedde oba neetondera oba tanneetondera era nze namwetondera kuba yaŋŋamba nti nagamba alina balakisi SFC nagamba gindage kakati nemugamba tewera balakisi nakitegedde omuwendo gwazo era nagamba nti kakati senga bangoba abaana bange ababiri onaabaliisa nemugamba nsaba nnyo baleme kugoba kubanga newe bakugoba Museveni tayinza nakumpa kwera lweyo naye ate bwe ngende ewuwe ampaka soda nenkanywa oba nenkagaana wano n'amazzi togampadde essaawa zemaze wano naye senga abaana bo bajja ewange nga bazze lwa bulungi obusiraamu bugamba ey'omu emala ababiri ate gwe ozaalisa kyejo wakazaala babiri nze ku babiri nnyongeddeko 0 mama yaŋŋamba nzaala abaana 2 ntandika abange kati ababiri nabateekako sinza kulemwa kugattako babo wakazaala bameka wakazaala nga bameka namba ya maama nagimaze 2 kati oli kubabo abange bali babiri abaafiirwa maama waabwe omwezi gumu emabega nga ba mwezi gumu kati olina ababiri ababo 2 gali wagakutuladde otandise gwaba oyinza okukomanga mu bameka Katonda banampa Katonda banampa sabire buwangazi kolo tujja gubaako omuki inshallah nga Katonda akujjuludde ninayo nembeerera ejja Yesu ng'okuzaala niyo n'abalina babiri abeetisse so Mungu bw'aba omusaba nti agamba abatamanyi Katonda ku muti agamba agabanga mulalu Katonda agabanga bw'ayagala gwe yakugemulira ate bw'oba omusaba musabe abaana abalungi bw'obagamba bugambi bampa abaana abalungi ayinza okuwa n'abakuba mpa abaana abantu ababba ku kyalo nze ku baana ababiri ninamu omu yekka ye mubbi nange mumanyi nakamutwala eruzi emirundi 7 namutuuma erinnya ly'omulalu mu nsi Saddam nakati nkyejjusa lugira Saddam atukoze tuti ulala baali bagenda mwokyera ebuziga ne bagamba temundeeteranga kadomola nga tumuleserwako bagu nga mundeeteranga vvu ng'ayitiridde osi yakkiriza okumpa 99 bagende baliziike kubanga nange tansaliza talina gwataliza nibazaddemu abaana tabataliza ya akunja bukunja omwana obubbi bwange kati nina kojjaawe yaliko obubbi bamutira naku masasi bamutta masasi mumusayi yalondamu gwa kojja era twakwekanga ebintu ng'akyadde omukazi naye ng'atayagala kutwala maama we twawukana n'agamba nti nafuna wapangisa nemugabeera awo bagenda mwanyinaze Katumba mpadde wensula kikomera agenda kuwasizaako nze bajje kukwata nga bbi agenda era bamukwata oli yadduka abapoliisi bamugamba waayi tugenda kunoonya munoonye mbakuba amasasi bamutira Nairobi yali mubaya nnyo ono ne bamusiba maama w'abaana bange bamusiba ebiziro omwaka ogwo nga bulibudde si byakusaaga ntwala abaana bamulabe eruzira awo paka bwe nagamba omulamuzi kuba ndudde mu kooti abalamuzi twogera mugamba mukazi wange tayabba tasobola kufuna bbeiro nagamba aleeta bashuriti negayira abantu babiri nibamweyimirira nomwe ennaku z'okudda bwe namugamba waayi bakuyita nti gwegenda ye yamuneyimirira nemugamba omulamuzi nange ngenda kukwata bashuritis nafukamira ku mavivi nensaba n'abaleka kati omusango ne gumusinga nga talina musango naye nga tazzeeyo mu kkooti so ofumiitirizanga gwogenda okweyimirira oba bwabulawo zifuuka ssente Kiwanuka yali ow'amawulire munnaffe yeeyimirira Ssebaggala ali haji Ssebaggala n'adduka Kiwanuka omulama mu nsi sookoleke Kiwanuka y'omujjukira Kiwanuka yali w'amawulire sitezeni biki waliwo omusajja Itongwa yamutwalanko mu nsiko eyo okumulaga giba yeekerera n'aleeta ebifaananyi n'akola ki kati mukazi wa Kiwanuka ali muno mu Uganda alina omusango gumaze emyaka 10 tegusalwa teguwulirwa tebamugira tebamuwa passport kugenda kufulumako bweru yeeyimirira abo bakenefipo be bamuliko bamutwala nga tageti kufunira kaani oli atasobola kudda kati ali mu US nate Ssebaggala yakomawo ayisha bw'oyagala okudda okomawo mande teyakomawo ani nga Ssebaggala yakomawo gwe bandi tolina bamu exonerating Sejjusa bwe yakomawo nga bakutte ba AD bamukwatirawo yagendanga mu kooti nga afande guti amukubira saluti ate n'awozesa bali n'agamba baba bayeekerera ngamba ono engeri gye baamukwata ng'oli adduse bwe yakomawo mu ggwanga baali banyweza oli ono Kiwanuka taddanga mu ggwanga taliimu okay
kati nkutwala wa mukulu kankuzeeyo bopya kuba waliwo abyerabiddemu kaakatono. Nabbanja yagobeddwa. Kyagulanyi Ssentamu amugobye ali mu kitundu kye, amugoba ku ki, amunoonya nno tamulaba. Kati wulira oyo Nabbanja kubanga yeeyogedde bw'atyo mumugambe nti mugobye. President agobye Nabbanja. Mugobye. Mugambe bwe mmala okulayira tagenda kuddamu kubeera Prime Minister. Kankomaawo. Nabbanja yagobeddwa kuba Prime Minister. Ensonga Bobi Wine gyagobya Nabbanja. Ensonga yennyini Museveni gyamwagalira okuba Prime Minister. Yes. Bobi Wine ekimugobya Nabbanja. Museveni ate kyayagalira Nabbanja okufa obufi. Exactly. Tema. Omusajja yakugamba oyo omukazi n'abawange bwenzi bwe senga mugoba. Naye nga noona abimanyi. Naye nga gwayagala. Abakazi omuntu abeera nabo lwa nsonga nnyingi n'abasajja babeera n'abasajja lwa nsonga nnyingi. Omukazi ayinza okufumba ewuwo ng'afumba lw'abaana. Ng'amanyi waabalekerawo n'owasa omulala bagenda kubonaabona. Kubatigomya. Kaakati nze nalinako taata ng'alina abakazi 9 nga n'obusiraamu bugamba 4. Yafuna ab'obusiraamu neyeewaayo n'ababe. Ate Katonda nabbi agati omuntu awasa abakazi 4 omulundi ogumu n'asukka 4 abanga awasizza abanga yagadde nnyina. Obubi obukirimu. Kati taata yalina omukazi nga mubbi wa mmere waka. Banna ne family yammwe ekuŋŋenyizaamu ababbi emmere n'agibba namuga agenda nga mubbi wa mmere waka. Kati mu kifo kye nazzaawo omukazi nga mukongo bamuyita Madiina nga mukazi mulungi nnyo mukyota alinga mukyotala. Mukongo weeyo abakongo beeno babi naye genda kwebba dolita eyo voo ne Kivu n'amuleeta nga yakulira muno naye nga asibuka Kongo eri. Yamugamba oyo omukazi gw'oleese musezi. Abakongo bangamba waliyo ekika ekisezi nga n'amugoba speed n'addayo n'afukamira omubbi ne bateesa ku ngeri y'okugabana emmere. Namuga twalangako enkota entono nze nnekere ennene. Omubbi nga bateesa. Taata ateesa n'omubbi. Yamanyo abantu bagamba omukazi omubbi weesibye ku mubbi. Kati Nabbanja ekintu ky'obwa Prime Minister takirootangako. Yaliko RDC. Mu pulaani ze tekyalimu. Yaliko RDC era wawuliranga ono akyawoza ogw'amabaati ng'akyali munnamawulire munnaffe. Aliwa. Ow'Embaale. Yes. Nandutu. Ng'amuteekako ng'amugamba nti Museveni abantu beewaffe baakuwa akalulu. Naye tebagenda kaddamu. Tebagenda kuddiza kalulu. Ng'ayogera ddala nga Bobi. Nabbanja. Mujjukira. Era sirowooza nti bali kwerabira. Agnes Nandutu alina kayongerako awo. NTV. Kaakati Nandutu omusajja aba ye baani abakuba Nabbanja. Okumukuba kye. Babe bamukuba mu kaawo n'avayo nga munyiivu muzibu kwe kwogera ebintu bwe biti ebikambwe. Yamukuba wa security naye tewali bamulonda oluvannyuma myezi 5 nga n'ebiwundu biwonye. Kaakati oyo President gw'ayagala omuntu yesimaani adduka. Naye njagala owulire wano Nabbanja ebigambo byayogera ebiswaza eggwanga lino. Wulira. Nabbanja si Nabbanja eyagambye mu Uganda erina square kilometers erina road network ya kilometers 610. Wulira 610. Muganda wa Kenzo oba. Oyo Nabbanja mugambe. Ye lwaki mugamba? Nabbanja twamugobye dda. Alina ekirala kye yagambye wano. Wulira Nabbanja. Atukiikirira ebweru. Nabbanja President wamala omuteeka mu kategole y'abavubi. Abanda minings abavubi
n'embeera zaabwe. Nti omuvubi yafuna ssente n'atayagala kuzimba nju N'enjanja kufuna endala. n'agula n'alya nga aliridde mu pulasitiiki n'agimalawo n'agikasuka mu mazzi n'etambula. Omuvubi taba ye aba amanyizi Museveni yabaleese okutandika okuyiga okusevinga. Luli baali bamanyi nti n'enkya akatimba kajja kukwata kati n'abagobako nazzaamu amagye ne gakwata ebyennyanja ebito ne gabigabira amasomero ne gatandika nabyo bitunda ne gatunda n'obutimba. Kati oyo ye Nabbanja kategole pulezidenti mwamukoze eki mwamuleetedde. Kati gwe omusuubira okusingako awo oba gwe tumanyi kyokola ki kyoyagala. Ali mu kategole gy'oteekamu bukyamaani, ali mu kategole gy'oteekamu kusaasira fulufiga. Twala tugende. Okakkanyiza nnyo ate. Tasobola kuba presidential advisor. Anti nga kategole gy'omutemedde mwagwa. Ddamu omenye mwagwa Nabbanja. Professor Gilbert baali baseka Bukenya. Yali ku vice president, yali doctor. Mutendeke. Ne bamuggyako nga teyeeyagalidde, kati ne bamuwa okuwa omuwe w'amagezi owa Kazambi. Yasembye kulambula Kazambi wa Nakasero wa Hamu. Ng'amazzi Kazambi ayita bw'ati mugga n'ayogerako ne Hamu. Ne mayanzikiriza ngenda kulongoosa. Kati awo president wamwagala. Ku bukugu bwe n'obwa doctor n'obwa professor amwagala kuba muwe w'amagezi ku Kazambi. Kazambi ono waawo Bukenya waali. Kakati oyo Nabbanja president ne bwali mujjawo tagenda musuula. Ali muwawo obuwe bw'amagezi. Kyembadde ngamba nti kino kyobadde omenye kinene. Ekyaki okakkanyiza nnyo. Ani kategole mwotadde Nabbanja. Nze namuyita omuvubi. Nze namuyita omuvubi. President yamuyita nga yakamulonda. Nze naliko navubako. Nga n'okuvuba sikumanyi. Nga taata ntwala ne bamusibaawo ku biseera bya Titookero ng'alina eryato nga ngenda n'engatta ebyennyanja nsazi na bisasiro paka Koome n'embireeta. Lumu ensoko etukubba eryato ne lyevu ensoko gimanyi? Njiwulira. Etabula ng'atabula caayi naye bwefu ng'akazimu akabeera wano ke tuyita akazimu akakola enfufu bwe kati. N'egwa ku kkuba esobola okutemamu omuvule n'egwasa. Sobola okwasa mu lyato. Yetera okutwala amayumba g'abantu. Tubiriye twatandika okuggyako ebyennyanja bitulonze ebiraase ne tubikasuka mu mazzi. Ekimu nekigwako nekingenda mu lubuto. Nenkikola emyezi 3 paka lutwa bwawamba taata wange yali awo ku kyakugenda mu lubuto kiti. Amagumba gaakyo ganyingira mu lubuto. Taata ne bamutaawo ku CPS. Lutwa wamba? Yatambuza bigere paka Gaba. Akomawo ne muddize eryato lye. Kati abavubi nga osanga asuze n'obukadde bwa ssente naye nga musuze na kiveera kimwebise ku lukalu tekuli mayumba. Mwebise kiveera n'obukadde bwa ssente ziri awo tozimanyi muwendo. Kati oyo ye grade gundi mwe yamuteeka president. Era eriyo abavubi abagaggawadde mu mbeera eyo. Naye ne Moses ntulaba omuvubi mukono gubabbako ettaka ennamere n'ebirala ebirala ng'alina amaato 8 yawaako ne president ssente za campaign naye kati banyaze ettaka ente zaali 8 zirimu 5. Ettaka lyonna balitemyetemye nga bakolagana ne poliisi bakolagana ne baradisi na erosi abamu. Kati omuvubi yoyo alina omugaso mungi. Sajja bamubbako ettaka lyonna balitutte balimazeewo. Ali ludda wa? Yafa. Bafa n'eryo ku kijja bakitwagala kulitwala yenna mmere. Naye keesi erimu balina keesi mu kooti. Omulamuzi juzi yajjayo balina ne kooti mu court of appeal. Tugenda tugugoberera paka. Kakati Nabbanja ayagala omugoba naye tannafuna buyinza bumugoba. Kati naye amulabanga omulalu. Kati nteera ku minzaani. Nabbanja ne Bobi Wine. Bonna oyinza okubayita mu kiti ekimu oba ekirala. Sikulimba. Lwaki? Nze Dr. Kigozi yali akulira Butabika Mental Referral Hospital. Natwalayo ka baganda baffe ab'amawulire nga tuyita mu kibiina kya Wujja. Obadde ontiisiza. N'atugamba nti olinayo abantu be watwalayo nga baŋŋanda nabo nabaagwa eddalu. Nti ffenna tuli balalu. Nange mwendi dokita nga yagamba naye eddalu lyaffe livaalinga. Lijja mu degrees. Agenda otulambuza nga
twaje eno gitwava twasangayo omulalu ali mu yero gundi uniform y'abasibe va kuba n'abayini yajambala n'atugamba bayi mugenda eri mu balalu mbatwaleko ani ababuuza omulalu abuuza mu abakajja mugenda mu balalu mbatwaleko n'atwala n'atulagirirawo naye nga naye ali wali nga mulalu naye mulalu kati abalalu bafuluma ne bagenda ne baddayo waliwo abalalu abatandise okutegeeramu naye nga abantu baabwe babeera babafiisa eddalu balowooza tebasobola kukola ki eddalu liwona ne wabeerawo abalalu abali ku stage esamba n'omupiira ne bavuganya house to house ne bazamba n'ebikopo ne wabaawo omulalu nga baagala musirisa okumukakkanya kayiso kamukakkanya era kakayiso bali kakuba ogenda kufuna ekizibu nze nalwalako Kasikonda ne bantwala ensambya Dr. Raymond nankwasa omusawo sawo n'agamba tetulina ddagala lya Kasikonda nga mize buli kimu omulala najja consultant yali mweru lino likola naye osobola okugumira ebinaavaamu nga naga bice bivaamu naga ojja kumenyeka menyikawe ne konze kamenyeke kusinga Kasikonda nja kumenyeka omubiri olinga gukutuse ne balimpa era banzizaayo ekiro ekyo saasituka nga ne bankwata buli kimu kimenyeka bumenyesi aye ne baddamu ne batuula ne bakebera eddagala lye bampadde nga lyabalalu muwala wange yali ngamba omusawo nti lyabalalu nsambya geno hospital eyamukwaya nangamba dadde gyebakodde eddagala lyabalalu kati natandika okusootinga engeri gye bakomyawo ate ne banzizaayo bulungi naye nga Kasikonda awonye kati n'omulalu basooka ne bamukwata ne bamukuba empisa eyo n'agonda kati awo wonna mulalu kigwole mu kunnyonnyola nti Electoral Commission kuba nakugambye ompe ababiri bano twamala nomination za byonna leero tuli ku mutendera ogwa nomination yaba MPs n'abakyala aba districts tubadde mu mmere enfumbe nga ya boiro nga temuli birungo naye ng'ogirya oli ekiriwo ye presidential elections zibadde eddaalo temuli vibe n'abano Bobi Wine naye yeebazaawamu nti leero tebatubye kutiyagaza okujjako okutuyisa mu biguudo eby'ettaka ewala ne batwala sipiidi yaffe sente zaffe abalala ne balimwa n'okumalako olw'okwetooloola kakati akakiiko kano kootunuulira aka Electoral Commission akakulirwa Justice Simon Byabakama Mujenyi naye tamanyi bigenda mu maaso mulimu gw'omukulu ku nominatinga nakuddamu ku nominatinga senga wabaawo candidate yafudde nakulangirira stage ezo eziri awo tewali azimanyi singa wabaawo candidate yafa banominatinga bulala bupya kati waliwo abakansala babiri be banominatinga bagambye badde banominatinga abo so si bonna bw'aba wa pate ya DP gw'oleeta omulala ogenda munokola akamyufu n'oleeta ki nalabyeyo n'aba nuupu eyo ali eyo mu Ankole yabaddiza kaadi yagambye talina busobozi omuntu eyayise etteeka ligamba oteekawo okulonda ng'ebula ennaku 122 taamu eno okuggwako gy'emyezi ena n'oteekawo okulonda mu nnaku 3 ezisooka yagenda okubala nga ziri mu 9 January n'addamu n'alangirira nti 12 okulonda president niba kakati buli lwolangirira tewali etteeka ligamba otuula ne ba stakeholders bano ba candidate ne mukkaanya oba ba agent wabeerawo chief agent tugambe ku bwa president buli gundi aleeta chief agent nkyenda mukaaga twalina Bidandi Salinga ye chief agent wa M7 nga tulina Mutagambwa Maria nga chief agent wa Kawanga Semoge nga tulina Mayanja nga candidate we honorable Kyanjo agent we era abo abasatu be basalangawo president Museveni wamala okuba campaign ekisolo nga enkeera gundi yaddayo Semoge Electoral Commission egamba nti bajja teri security emala abayekera balumbye ekkomera wali insecure ani akolagana kati ani amanyi security y'eggwanga Byabakama
nga waliwo candidate gwanyigiriza amayisa security y'eggwanga Museveni kakati kyenkugambye nti oli aliwo nga kifaananyi yalangiridde okukyusa ennaku z'omwezi nga tekali mugamba ennaku ezo zibeera gazeted ate oba okyusa mugenda nemutuula mwenna anti bwe ziba mwenna ennaku terimukkiriza kukyusa yekka anti okukyusa bakibanga otuukiriza tteeka ate etteeka ligamba otuukiriza stakeholder obeebuuzizzaako kati wano yeebuuza ku president bw'amanya nti 12 nja kubaawo n'ekintu bwekiti ng'abagamba mukyuse senga alwala kakati nagamba senga alwala nagamba nti bajjamuwa ekitanda okuva mu December paka mu Gwakubiri bamugambye bed rest leero kama akakyusa netulonda mu Gwokusatu tekanaawe lekite kisoboka mu Uganda tewali kitasoboka twekalakaasa ani baani nga bwe mwakikola ddi tabikolanga kanti twekalakaasa kati yabikoze twagala okimanyi nti yabikoze n'agamba n'ogamba by the end of this month ategeeza November nja kuba nina October ategeeza October nja kuba nina register kati yakoze ki kyatalinako register ani alina register y'eggwanga ye eriwa abantu bakyaji finalizinga kati kiriza Ghana nti ye omulimu gwe kunominatinga nakulangirira nebyalangirira tamanyi gye biva ani amanyi gye biva emikono gya Bobby okubula tolowooza nti byabaka mayeta girina abagiteekangayo nga bagenda mu kyalo banoonya siraagi gwewasekenize Bobby Wine ku kyalo kuno kale gulekeeyo omukono bawandika ebbaluwa nga bagiwa Diso nga bajjamu abo bonna Giso bebakomplaininze emikono gyo nga tulaba gibulako so wabya bakama byatuuka nga bibulako kakati ng'agwirawo obudde obulala okulaba nga Bobby Wine nominating na President Museveni olunaku lumu kuba ekyo President Museveni akityanga atya kyaki sooka ombuulire atya kyaki kuva dda Museveni atya akalulu nga batugamba akagenda mu bugenzi just PR agendamu ng'amanyi nti waliwo safeguards ezikalangirira bajja kulangirira byabakama abagambe bannaye ebirala tebinnatuuka mulindeeko naye nga birina gye biva mu pooti gye biggwa wano nagamba kati ebyakagwawo wano ekisolo Museveni sente giweetwe n'asirika final tale atuuka esanaga tujja girangira mu ssaawa 8 eziddako ndese ajjawo nga eno register gy'atalina mulimu abalonzi emitwalo juzi monitor yakuba nti mulimu miliyoni 7 eziteewandiisa ezitagenda kucekinga kati abo basobola okubateeka ne bafiiringa ebifo ebirala ne bajjako ebifo ebiri contentious nti ebutabala awo wona ajjawo Muwanga Kirumbi ajja kufuna omuliro wona ajjawo mwannyinaze Nambooze abo mubaleke ne babaleka tubaleke naye singa baba bagadde bakikola ki nakyo kikolebwa nakyo kikola akaserunjogi ne Nyakaana bakabbako ne bamanya nti bakabbi katumuweeyo nabono tugendera awo tugenda okuddamu okukabala ku City Hall nga Serunjogi asinza busatu nagamba tekisoboka ne tukaddamu twakabala emirundi 10 paka obudde lwobwakya buli busatu waliko commission nagamba tukaddemu akasingi tana ne Katongole twakalaba nga kabalibwa emirundi mingi yalina ne singi yali ne Alagundi Kasibande Moses so obululu obumu bubeera so contentious naye nga engeri gye mugenda mwenna kati president yalina omukisa nti ababe bangi abagenda okujja independent n'aba opposition bangi kati ye abamu agenda kuba controllinga abagambe gwe tujja kuwa obwada sisi gwe tujja kuwa kwembase gwe ajjemu ab'amaanyi kati banda abatasobola kuvaamu lw'ebyo abaluddemu nga Sekikubo yabagambye nti mugende ababba bwe bati mugende chairman wa secretary omwogezi wa NRM nagandi president nakyogera naye nga yakyogedde kyo kyawedde bajja kujja kati Museveni afunamu nti bwajja kugamba nti ntegeye candidate wafu fagaba mulabye buza ku bantu kwata fulaga Kyaddondo gwe tulina na Sekikubo ali wali ayimide naye ne Sekikubo oyo musajja mulungi buza ku bantu kati mwendi musigala munoonyeza Museveni akalulu naye omukumwe nga alina okugwa yayitewo kyekiri ne mu Nuupu nti Ssego n'agamba nti nze yadde banyimye kaadi kuba mupinja kuwagira wa DS naye kuba president ndi wa Bob
kati Bobi awayi afunamu afunye obwa Bobi abutamwagala nafunye n'obwoli walukagga lwagenda okugamba nti leeta gundi leeta ekiteeso ku contentious issue aga nti Lubaale ankutte oluyimba olujjukira alina n'olutalo yafulumiza lunyumira y'omu ku bakadongo kamuba nga abatyanyumira musajja muyimbi kakati awo bw'ogamba nti chairman alina control tagirina kati tulina kukola tutya akolera ku biragiro nga bwe yakoledde ku Anita Among n'ajjamu abantu abatuula e Bukedde nti si batuuze n'abajja mu register era omu ku bakungu n'agamba twakoze ekitasoboka Nuupu yalwanye nnyo naye tikaye ate omuntu omulala naye oli baakikola ne bajjako omukazi muwala w'omukungu bamuyita Aseya ne bamugaana talina bibusaanyizo byewandiisa oluvannyuma n'abyogamba gundi mukambwe Anita Among we mukambwe nnyo tayagala yadde ati omuvuganya mukambwe weoka tewamulaba ku bwa seeke nti bamuwa ssente naye naafuna ezize ng'omuntu ate nnyingi ne Museveni we yali neyeewuunya gye zivuna era ekyo kyamukuba wala nnyo najjayo neyeebaka bugazi n'agamba nakubye omukazi ono mukadde Kadaaga simanyi we munaazaako maziga n'amuyita n'abeera omu ku abiri abamwerekera ku nomination mukazi wetu naye najja kati omukadde akwatira ku mmere ye naye ajja mulinda Busoga abantu be mulinze Busoga ng'anoonyayo ki akalulu Anita namulabye ate akuyega ekitundu kye kya Busoga okufa obufi anti yali agala kwesimba Busoga awali bba era kimuleesa ekimwagaza ennyo Magogo Musoga ate alina influence mu Busoga yabaza Busoga kikyayagala ennyo Busoga yayagala nnyo era wamala okuwangula Kadaaga yagamba nze maama wammwe kati mu Busoga emikolo egisinga yagigendako nga yagala kwongera kutyoboola Kadaaga paka president omuganda emikolo gyo gitwale Bukedde era kimala ojjukira lwe bagenda okusonda sente zaali mu pyo abamu n'amugaana okugendayo era yaweerezaayo bubaka na sente kati ye Museveni amanyi entalo zaabwe nga bw'amanyi n'abavubi basaabavubi nti omuvubi wekadde alina byamukolera adduka ye alinga wakadodi fire brigade genda mu katale n'amaasa sente n'amazina kaakati oyo oyinza otya okuyomba n'omuntu gw'omanyi entegeera ye bwetyo nti Nabbanja anti naye yasinzidde eri n'awaga yagambye abalonzi nti mulinnyayo mweggalire mu mayumba ekyo omuntu alina amagezi akyogera ne Museveni tasobola kyogera ne kusaasira tasobola kyogera sikulimba ne Buchaman tayinza kyogera ate manyi naze kusaasira alinamu ku mazima era gegamukubya kati President Museveni nga amaze okuwangulwa Buganda yanoonya engeri gyagipenetratingamu nga tagiraba n'atuma Hajati Namyala agende wa Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nti tulina skilling school e Masaka naye President antumye nteeke ettu lino mu liigi emu za Buganda tulina bika ne masaza naye ekyo si kyekikulu agambye ogenda okugulewo skills abaana ba Buganda bafune emirimu nga bakolagana ne gavumenti Katikkiro yakikola neyeebaza President bwekiba nga kiyamba abaana ba Buganda lwaki abatakikola President bwe yajja naye yeebaza Katikkiro bamaze okwoza balikalangala eyo batereeza ekintu bakizeewo bazeewo omukwano Kasarani akwata akazindaalo His Excellency bano abantu bakulimba bano abantu banyiivu we bati bakola bati nkuwulidde muwala wange va kazindaalo nedda nyinzikiriza oyo mujja muleeta mu State House okuwola baali bamututeyo n'emmotoka gye bamuwa nga tekuli kaadi tiyagitunda n'emulakira kati agamba mugibanje natunda President bwati bwakukola akuwa ekintu naye nga akuwadde empewo gye baba amayinja tiyatwaza hoteeri ye baali bagitutte ng'abaali ye muntu yali asinga okwagalwa situgitunda nga buli omu naye yagenda n'akomawo n'agamba nti n'ayimba oluyimba lwe yayimba erumulakira ate n'akomawo n'ayimba obulala nti byagaanyi
kati ate yakomyewo kati Museveni ng'alina akanyama ke tayinza kubulwa mese zaalya sawa yonna akusena abikkula sukaali bw'ati n'olowooza ebiyenje ne birowooza nti si waggale ne binuuna n'oggalawo fulasika n'akuggalira muli akasobola kubuuka kati Bobi Wine omuwa magezi ki ku Nabbanja agasemba Bobi Wine ekisooka yamulabisizza Bobi Wine yalabisizza Nabbanja byabadde agamba nti alinayo obuwagizi 100 ku 100 tebuliyo abantu abazze balaga tebuliyo yabaddeyo n'abawagizi bw'amagye wa poliisi ne helicopter n'ayonoona amafuta ga gavumenti mbwe gyetiisetiise of course kyayambye Bobi Wine abantu bennyini obwedda beeyogera nti wano bino byagaana enguudo nfu wano tuli bwe tuti n'amulabisa baalaze nti Nabbanja talina control senga Bobi Wine abaddeyo ne MP ewa Nabbanja agenda kuteekayo abadde agenze anti senga kati nomination zize senga n'abaayo bye birungo byenkugambye bibadde bibula mu kalulu kano spices tubadde tulya boyiro yekka kati mulimu obunzaali butungulu buto olusi mubi naye olusi bamuteekamu byogenda okulaba bano abagize independent bajja kulwanagana n'abatali mu constituency emu naye nga kuliko bakandidate baabwe candidate anaaba n'abantu abo ne bakandidate mu kitundu ekyo ajja kuganyulwamu oba ajja kufiirwa gezaako olabe baagala nga Bobi Wine agenzeeyo ng'amaze nomination waliwo baagala waliwo babiri waliwo n'abakooba honorable awo ojja kuwulira embaga waliwo ne Nabbosa waliwo ne Nabbosa kaakati obwo buzibu yegundi gye tufunye mu kalulu kano naye kati nomination zituuse ziwedde olwomesi tezaba MOP vibe egenda kulinnya ddala gwe nga egenda kuyingira naye waliwo abantu kye batalaba mu Kampala abafunye kaadi za Kampala okusinga abakazi bonna bibiina byonna abanuupu aba NRM abasinga bava mu Western abakyala abafunye flaga n'abasajja dikanaawe sikulimba wali wange ku muliraano ninawo abaho mwala wa Kanobel abaho yayagala Makindye West yavuganyiza ne ba Elijah asinga bava mu side emu omu n'awangula eno mu West waliwo omwami mukyala bamuyita ate oyo abaho bagamba waliwo omukulu amuleeta ali mu Semwayi yali Semwayi waliwo omulala bamuyita Keita Dorin Kagaba nerinnya ono abadde RDC waffe Makindye omukyala oyo musirise bulungi of course mukozi mumanyi tata wo mumanyi genda gugolinga olabe General Keita muwala we ali in charge of administration UPDF district endala I mean mu Kampala ne Metropolitan bano very soon bajja kuwamba Kampala abanyankola ate neri baleese gundi Kampala sino n'abanuupu baleese anti kakati oyinza okubagatta awamu nti leader of opposition basinze kuleeta banyankola olaba Lubongo yataliwo wano ati gwe mbadde gamba kati ekyo tukyetegekere wetulaga wetulaga osobola okugenda Kampala Ankole nowesimbawo nga Siraje etteeka likukkiriza omusoga we yagenda ku Besigye eno amuyitangani ngomangine bwatyo ngomangine waliwo n'omusajja owangula akalulu eyo nga siwaayo Nankole Fred namugamba vaayo bavire kankuddize sente zo ekifo kivuemu wa chairperson uwa eno mu Western eva amafuta eno mu Bunyoro bamugobayo bamucompasating yali muki yali munaye teyali waayo bajajabuzi so okusosola amawanga si kibi naye ate bw'ogaleeta nga oyagala gegaba gafutubbala ku malala nga tewali bwenkanya bwe bubi obukirimu Kampala bwetu bwerindooza omukyala gwenda bawa waliwo Minsa Kabanda of course bajja kuyitamu awamu bawo otunula ewaffe mu East ab'opposition bangi okusinga ba NRM wabaddewo enteeseganya aba NRM okugyamu abamu abaho gundi Elijah aviiremu abaho bateesaako mu miliyoni 2 n'atazimuteekako kati bombi bajja leero bakoze nomination bombi basazeewo bajja naye ate aba opposition bangi nabo bangi ate oli
aliko semu ayinza okuteekamu akasente eno mu west oyinza okusanga nga waliyo Ntege muganda wange nga waliyo gundi ajidde ku tikiti ya Luyulika ani waliwo Musiri ndaba Musiri waliwo Alani Sewanyana Zahara Luyirika n'abalala kati okwaba abataano n'oleeta Dorin Kagabi simanyi Kagabi Keita Dorin Kagabi ayinza okubalya nga Simba we yali mu East nga tulina 13 omwali ne muwala wa Luchamuzi ng'olumabika avuddemu buli muntu ng'alowooza nti ekifo kyakisobola ne bajja bangi Simba n'abakuba so okwagala obukulembeze kyangu naye okubufuna abaayagala obwa president nomination baali 22 n'okusoba abalaga abajjayo okwagala kwabo abaayita mu kasengejja kabyabakama mu butuufu oba mu bukyamu baali 8 n'abatementeega nga 2 Kabuleta ne muganda wange Nsereko n'abata ekyo kitegeeza nti osobola okuba n'okwagala naye nga tolina ate busobozi buwangula kifo ng'abamu ne kuba n'omunaana kuliko abazze okujasiti okukola CV yaabwe nti nange neesimbawo ng'ono yajja Mabirizi yani eyasooka omulokole kati ajidde ku kaadi ya CP mulokole yakolangako ne ku redi yemu awo yajjako ne kyalya olulala nga batambula babiri Mabirizi ibaye Mabirizi inginiya Mabirizi oyo kati olaga nti ayagala bwa president nnyo agamba okufa n'obutanyagwa kuruna akalya yafuna bumeka luli temwamutegera emirundi 2 kati azze Dr. Bedi Bwanika bwe yagiye emirundi 2 yafuna bumeka bannayuganda mwali temuwulira ate yasookanga n'okukkiriza evudde mu kabi nga bajje tebanno yalabanga bwekitambudde so kati gwogamba nti vibe ezze MOP bazze Kampala onani agenda omwetikka ku bwaki ku bwa MOP anti bangi bonna overall ani amuyoola opposition luli Nuupu yamweza mayor kati obwa Lord Mayor ajja kuba wa opposition naye ng'ate si wa NRM ajja kuba anti NRM si opposition abe Kasinge nga singiniya bali mwezo na ticket agenda kuba wa opposition nga si wa Nuupu anti bali wenjogera bali mwezi abawa Nuupu kyoga wa Mayor winzo eri gibamujje ne wayisa bamuwadde nga musibe nga bawa Besigye president wayiswa yalayidde dda abulako kulayira abantu bennaka bayagadde wayiswa mufumbiro anti kati bamuwa akalulu bannayuganda bamanyi okukubagiza kyobola abaana abafiirwa batuzadde baabwe batera okufuuka ba MOP abaana abasibwa bazadde baabwe ne batafuna bwenkanya Lukyamuzi bwavaako ng'ayigigi amugobye muwala we yakola ki yajja wakiza ekisanja kimu abaana bangi abazze wano bagoba nalabanya abebusoga wali eno Raaka omukyala yafa ne Busiro waliyo MOP yali ani oyo Mutebi yani yazaala Mutebi naye n'aba MOP mwaka ki nga taata we afudde waliwo MP yali kati eri Seggona nekuddako oyo waliwo yali akawunta nekuddako Mutebi Mutebi yajjako emirundi 2 naye nze naliyo mu kubala akalulu ako n'okukakuuma ng'abaayo mu kiseera ekyo bagamba oli yatutwaniriranga ku ttaka n'ono looya tugenda kuwoono nga n'amaziga gakyatiiriika era ne bamuwa bannayuganda bakubagiza wayiswa mufumbira ali mu parliament basobola omukubagiza bagenda mukubagiza siraba nsonga emmisa muntu emmiswa wayiswa ate bamutaka bayinza omukuba ne bamutakati bayinza omukuba bayinza okubeera avayo ng'alayira yawangula dda Minsa Kabanda wano mu Central ayimiridde atya Minsa Kabanda Central nzibu nnyo okupredictinga because ali ku kyabakyala Kampala Central MOP wasaka alina amakanda gasimbi awo tali ku Central Minsa Kabanda yaliko ku boodi ya kisaawe kibagemulira gundi
ate abalonzi baawo si be bangi ennyo naye basobola omuwa okusinziira kubavuganya nabo. Naye senga abadde mu bintu ebirimu abalonzi abangi nga simuwulira Mensa nga simuwulira ne Lubongo yanze ndabanga yalayira edda bwotyo bw'okiraba. Nze ndaba Lubongo yalayira dda wemupi koze nga banamusosola lwa ggwanga NRM ereesaani senga kusosola badde basosola dda Uhuru naye Uhuru yawangula. Kataabu ayinza okufuna obuzibu okumuwangula kubanga ayinamu omubuwondo bwo Uhuru restaurant omubivulu ne gundi abaddewo naye abadde asobola kiri ekya bwemupi Musereko Kataabu lwakuba ono yamuwambye n'akimutwalako. Yamuwambye election gundi bwe zitandika campaign tujja kuba tukola evaluation entuufu naye ekituufu kiri nti vibe ekomyeyo. Ekituufu kiri nti abagamba tukalonde tukakuume tukabale beerabirayo ekintu kimu ate nga kyekisinga bino ebisatu kiriwaati tukalangirire ate bebalanga ate kakati ng'olangirira lwaki oyagala bakuwuddiise nti ki nti bebalanga ate nga tebalanga n'okukakuuma tokasobola. Osobola okukuuma omuntu n'omuteekako embeera enkambwe wonna anti lwaki tokasobola kinyonyola omuntu. Kakati obululu bwe bumala okulondwa budda mu paper form ne bakuwa DRF form n'omanya nti wano tuwangudde naye ne mukuba n'enduulu mu abawangudde mu kikajjaawo ne tugikuba ne mulinda polling station endala ki ekivuddeyo bali batani naye batukubye. Kati bwe budda mu paper form wano we mutandikira okubala oteekwa okuba ng'olina eriiso eryokusatu. Waliwo candidate agent abasooka okusayininga foomu tuze kuumira Nsereko tuze kuumira gundi ng'okulona tekunnaba ku makya. Kati awo wabeerawo esente eziyitiŋŋana nti gwe sayininga eno n'eno kwata akantu koosirike naba n'ekyemisana tebajja kukuleetera. Kati wetuuka okulangirira nga wano olinawo signature eri ku taalingi basobola okukyusa taalingi foomu eno gwe n'obeera nandala nono n'abeera naye nga signature yeemu. Kati awo baba tebakubye. Ebyo byonna twabisalidde amagezi mwe baani fe abalonzi tugenda ku luno teri kutubba nze nkubulira Lubwama mugenda kubba akalulu mu abaagala okukabba. Nalaba ku kalulu ka Besigye nga waliwo DR form zawangudde naye nga teziriyo mu box. Zitya nali ku IPC ngetuula Katonga nga ndi memba ku kakiiko ka Electoral Commission eya IPC teyali FDC mwalimu ebibiina bina Interparty Coalition mwalimu CP Jema SDP ne FDC Moze ne CP ankoleko kati nga nze nkiikirira SDP ne engineer balimu ezo nga chairperson waffe ye Major Lubaramira Lulanga. Okay. Ne tugamba nti kati tusooke presidential okulonda flaga bearer naye nga tetunnabalonda tuyinza okugenda ne tukubagana okuba okulwanagana okutandikira waggulu ne wansi kujja. Ne tulonda ba eminent leaders mu Uganda 11 ababiri ne bagaana kwaliko ne Dr. Semogere yagaana omusango ne batandika okutuuza abana nga bonna baagala bwa president owa party Professor Kigongo wa CP Jema gundi Kyanjo owa Jema Kano Keza Besigye owa FDC ne Mabike Michael owa SDP ne batuuka wiki bbiri ne tugenda kukulonda nga bagaana ne tukubisa ballot papers z'abana kati ngewera ennaku 3 ne wabeerawo okutuula okwenjawulo ku lunaku olusembayo nga bagaana ne tusalawo okupaakinga material ffe tugenda kulondera Namboole. Saawa 4 tuwulira amawulire nti Professor Kigongo avuddemu alekedde Kizza Besigye ayagala kino mu byobufuzi. Saawa 5 Mabike n'avaamu ayagala bwa Lord Mayor.
sawa mukaaga nga tuggala nawo tufuna amawulire nti Honorable Kyanjo Hussein naye avuddemu ayagala wa MP Makindye East anduga tulina candidate ogwo netuteekawo olunaku lwa kumulayiza ennamboole Besigye nga ye mugole waffe akutte fulaga mu kwogera kwe n'agamba mbeebaza nnyo era bano abandekedde buli omu nja kumuwa kyayagala ne tugenda kuteekawo n'obumyufu ku MP nga tutandikira mu Kampala Central nategeera luvannyuma nti ayagala kutagetinga Nabiira ne bakategeka akamyufu Nabiira n'aba muyaaye nnyo n'akawangula Besigye teyaddamu kutegeka akamyufu konna buli muntu yayitanga bwa IPC obuyaaye bwa Nabiira yakuba Besigye hands down nga bwolaba ng'oli ku street omusajja muli mu jjaamu omusajja agali vwayanga batudde kukoona nga ogenda okutula bwoti nga mufaliso yayagala kuyitawo naye ng'ayiseewo Nabiira bw'atyo bw'ayita gundi n'amwewala nnyo Besigye mu kalulu nga tayagala namwogerako mujjukira ku feyawe naye ku lunaku olusembayo laaleesembayo bakwatira Besigye awo nga ku CPS omusirikale n'alinnya mu mmotoka ya Besigye bw'ati ne Nabiira n'agirinnyamu n'atuula ku musirikale n'amukwata emikono ekifaananyi ne kiwa ne Nabiira bamukwatiddemu alwanirira president toyina gy'omutwala tomutwala ate nga omusajja tajja kumugaana ntivaawo n'ali akalu Nabiira yali smart nakati akyali nabinge yakomyewo mwali era bamukubye yaliko ewa Jerusalem n'abeera kaawuna akomyewo naye independent ndabya ze nasaawa amaanyi wegali yamanyi gye gali naye nga buli muntu yeewulira Nabiira mugezi kizibu nnyo okwaga yali ne mu kuyingira FDC tewali yamanya waliwo olukiiko nga waliwo omukyala amutembeeta yatandikira ewaffe Namasuba baamuggya eyo muwano bamulengera waliwo yalina kapapula k'amawere ke baleeta mulengera bamuleeta awo n'amuggira n'abusasanya n'obupapula bagenda okutuuka mu delegation nga buli omu waliwo ate era n'omuntu smart yali bwayingira mu parliament olabawo quality so bwe bityo mukama wange okay nkweyanzeege okubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde omukulu Siraje Lubwama akubuulidde ab'ettaka tobongedde ku namba ababizibu byobaaga ab'ettaka namba yange waliwo eyampa n'ettaka okulitunda oli Germany namba yagwadda nandigiwadde bano ab'okumukulu ne bagikulangira naye namba yange eri 0755 0708 eya Airtel 0708 702 164 eri ku WhatsApp eri 0772 55 291 ensonga za ttaka n'ebizibu ebirala birimu amateeka bikutabuseeko omukulu akulira ekibiina eyaŋŋamba mu Kampala muno nyinza kwesimba ku kinempangula namubuulira ekigambo nga musabye ne commission facilitation yaŋŋamba mujerezi naye ate nagenda okukimulangula ng'alaba kyekisinga obutuufu simanyi oba nakikolerako tulinyimya emboozi endala commission wayina omukuwa so yamumpa dda alina kyambuuza kyoteesa nange namba yange weeri awo wansi tuwabule teesa like subscribe share comment ku 0701 55 85 63 070 55 85 63 tambula naffe teesa naffe ffe tuwadde ebirowoozo naye w'ebirowoozo byo mu comment toyomba tovuma ffe bwetyo bwe tubiraba gwe obiraba otya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.